Media, yaffe Tuggussa Enssonga. Definitely nenkubira Kato. Nemubuuza alo Kato nze Ivan oli luddawo. Nangamba ndi wano ku airport receiving attend akomawo. Nemubuuza Kato. Obadde okukutanga ne sister wange, obadde obeera ne sister wange. Oyinza otya okungamba nti oli mu kupiikinga sister wo. Nga ffe tuli eno ku Kagwe, tulinze bode ya Eva. Eva agenda kukola ki? Bode bagireeta ssaawa 2 gw'oli eyo. Nambuuza Kato yambuuziza yanziramu bino ebigambo wammanga. Nambuuza gwe Ivan ye mukimye ekyeyo. Namugamba tukimye bode ya muganda waffe. Nambuuza kibadde kyetaagisa mujjeeyo ku airport. Kati emmotoka ya funeral nejja ne parkinga ku Kago section ku gate. Kati office omu n'agamba kanzisiruke mbuuze n'emmotoka ya funeral. Kiki kyekimye? Officer n'agenda n'abuuza abasajja abali mu mmotoka ya funeral. Amanya bode gwe mukimye yani nga tebamumanyi. Kati gayi kwe kujjayo card eyagira mu mmotoka ya funeral. Najjayo card n'agirago oyo office omunene. Namugamba nze ndi wa SFC ndi wa CMI. Nga ffe tuyimiriddeawo tulaba. Kati office oyo namugamba ebyo zo kadi zote zikola wano. Kati Kato ne mubuuza ne mugamba Kato tekigasa kubeera eri ku arrival nga ffe tuli bantu kimye mulambo gwa Eva. Nangamba ebigambo bino nambuuza gwe Ivan waguze ku buugi. Waguze kunku. Omanyi omulambo guno ogenda okutuuka wano sente ngutaddemu miliyoni 3. Bode nejja batugamba mwetegereze ekibox kyejjiddemu ne tukyetegereza. Kati tuba tuli awo ng'oli sister woyo Tendo azaala b'ebode nga weeyesesa ne tumubuuza yi Tendo naffe abantu b'omanyi n'otatugambako nti nga kitayo ate obadde okola challenge TikTok challenge ogende Dubai osula wa Eva obadde bw'oyanyo bwa Eva n'otatugambako nga weeyesesa ne mbagamba omusaayi gwa Eva gugenda bbaka abiri. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Mjukumalawo oba busy onyeza mukadde abeerewo alosona okulowooza nti oba watidde butya saatya direde kamera bonna abampita okunziyako interview cause okusinziirako eri interview kyotakola ku mukadde bagamba nti naye bakwewerera ne bagamba nti awo nawe nja kujjawo nnyonnyola abantu abanaaba batulaba tukyali ku airport bakwewerera kuba nze nagenda ennaku z'omwezi 2 Oktoba nali ngenda Soroti kati mba ntuuka nga mpisize ngola 10 abankubira amasimu mangi ningamba amasimu gano agankubira kozi ze mba nvuga sikola ki sikwata simu ate motoka gye nvuga yagiramu zino radio ezeri ebweru kati ntekamu earphones okutuukumu n'okutunkulekera aba client just yangambye tujja kuyimirira tubeko kye tugula mbere nga mpuliriza ekiri emabega kati ngenda okulaba essimu enkubira n'empiikinga nambuuza omuntu omu nankubira nambuuza Ivan oli ludda ne mugamba nze ndi nawala nnyo ndi mu kuvuga wawulidde ebifudde ku Eva ne mubuuza biki nze siriyo ngenda na Soroti ndi wala nvuga
kati oli bwe yawulira nti nvuga najjako amasimu ne gagenda nga bankubirwa kati mu kunkubirwa okwo tutuuka nga mbuzaayo kilometers nga 26 nyingire ekibuga ky'Essoloti engamba amasimu gano kiki buzibu ki obutuuseewo ngenda okulengera ez'abaganda bange bamaama abato engamba kirabika kizibu kyamaanyi ekituuse kati tutuuka Essoloti mu town we nina okutwala ba clients okuwummulira hotelo eyo bagiyita Strikers nga sinazikiza na mmotoka era amasimu gakyakubibwa nempikinga esimu eyo gye napikinga nali sigimanyi ngenda okukwata nti halo nti gwani nti nze Saalongo ne mubuuza Saalongo waawa nti nze Saalongo Ivan yono nti Ivan konze nze Ivan buzibu ki nti munnaye Muganda wafunye obuzibu afunye accident naye tasobodde kola ki kuvaamu tasobodde kuwona nangamba afunye accident emmotoka gye babaddemu yefudde emirundi 3 omutwe n'agukuba ku dashboard n'asirikirawo kati awo yambikirawo ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nze muzukulu kwa kabajja kubuuzaako ngeye atawabiri mbeera Saalongo tukomyewo ate n'ekitundu kyaffe kino nga twabasuubiza titujja kubeera tunoonya Ivan ono naye atubuiremu ku lugendo lwa mwannyinawe bye baayitamu ebyayogera mu mboozi eri eyasooka ddala nga tukyayiddeko bannyinabe ba Marini ne maama ne Ivan ono ayongerezeeko tulabe ba famire eno esobola okuba nga efuna obwenkanya naye mwebala kubeera nga mulaba ku SB4 Media Tuggussa Enssonga puroguramu ya Evelyn abantu mwagirabye mwatwadde ku magezi ag'enjawulo mwatwabudde wabula okw'enjawulo era ngenda kusinziira wano mbeebaze bagambe nti mwebale kubeera nga ate mugoberera ensonga zino tetugenda kubeera nga twekubira sayidi emu era ensonga zino tetulina sayidi gye tuliko wabula tugenda kuzibalansinga tho ekikyasinza okutuwamu obuzibu tukwe kubanga tukyalemeddwa okufuna sayidi eri eya mulongo naye twamufunyeko ku lukomo lw'essimu tho ensonga zino yaganya okuzoogerako nga abaze bagoberera ekitundu kyaffe kyabadde ekyokubiri ensonga zino yaganya okuzoogerako era ye nagamba nti ensonga ziri mu kkooti wembeera njagala okumanya ebisingako ngende ku poliisi y'Entebbe sinziira mu kubuuliriza kwennakoze oba ebitono bye mmanyiiko nti poliisi eyinza obutampa information gye njagala oba gye twagala okuwuliriza gwali eyo obayawo ne family eno information gyeyagala okuwulira obukakafu bweyagala poliisi eno ekisobola okuba nga obutatubutuwa kyejjo tugamba nti tubimanyiiko naye tulinde nensaba Kato oba Tendo oba Saalongo oba Naalongo oba mikwano gya Kato bamuli ku lusegere songa zino tuveeyo tufune ku sayidi yammwe platform weeri yes ebintu biri mu kkooti naye mukubeera nga biri mu kkooti n'amawulire gano naye kkooti y'abantu era y'ensonga lwaki olaba nti omusango ennaku zino gukutteyo akati ogwa Ajati Zuura ne Ajali baddeyo mu kkooti naye era nga amawulire weegali nti tukukyaza Ajati n'oyogera Ajira okuba nti ali mu kkomera nabagenda naba ku Ajira bamujjakira information nabagiteeka mu mawulire so ebintu birira mu mawulire mu nsonga zino tugenda kusaba ku sayidi eri tubeera kyemera ku sayidi eri eya Kato ne ba Saalongo essimu zaffe kweziri ku screen simu gy'osobola okukubako gwe nga oli ku ludda lwa Kato nga waleetaze okujja okutangaaza kubanga twafunyeko mu masimu ag'enjawulo nti information gyabawa nfu naye otuwaga nti mujje mu kamera kate bagaana so bona nga oli ready okujja mu kamera otubeereko ku information entuufu gwe ky'omanyi ali eyo oyinza okuba nga Kato yakunyumizaako wekyali kati ayinza okuba nga alina stress ze mukwano gwe yamuvaako te stress bino
tajja kusobola kujja essaawa zino era yatusuubiza nti ajja kujja mu kaseera akatuufu naye obalaba nga gw'olina information entuufu jangu ffe tetulina sayidi tuwulire ku sayidi yammwe tuwulire ku sayidi yeeno wabula tulemoga nti twekubidde sayidi kuba wano bo bavuddeyo and Ivan avuddeyo mugenda kuwira ku sayidi ye n'abalala bakyavaayo ffe tugenda bawa platform mulaba nga mwagadde okutuyingako tubawe platform ensonga zino tufune sayidi yammwe mwetukubira ku ssimu ye eri ku screen eri 0700897395 namba eri ku screen nja tukubirako ku sayidi y'akato tumanye ku information mu bitono atugenda okutandika ekitundu kyaffe kino kijja kuba kya kusatu nga tulina Ivan nno ye mwannyina w'omugenzi Evelyn eyakolera Dubai eyo tunatandika ekitundu ekyokubiri twafunye ku lukuma lw'essimu mulongo kato twagezezzaako kumuyita eno neeri atuwe ku information ye yagaanye okubaako nekyayogera okuggyako nga akaseera katuufu katuuse tetumanyi nnyo oba kyekituufu naye kwe kwabadde okusalawo kwe abagoberedde ekitundu ekyo tubeebaza ne comments zemusaddeko tuzirabye emboozi nekuteko ku bantu bangi abantu bakabye amaziga abantu bagisheyalinze abantu bagirabye ekituwa nessanyu oba oliawo ekituwa n'amaanyi okulaba nga programu nzibwe zito tuzisimbako nnyo essira omuntu wa wansi afune obwenkanya era wataddewo ennamba eya SB4 family gwenga oli mu bugoberezi wa SB4 Media program SB4 Media zekola zikunyumira zifunamu ekyokuyiga olabanga zirimu omulamwa nga oli muwagizi kwegayiridde nga oli muwagizi wa SB4 Media nga wali agadde buli program SB4 Media gyekola ogirabye nga toyagala kugisubwa essimu yeri ku screen weleza obubaka bwa WhatsApp tokuba weleza kubaka bwa WhatsApp ogambe nti I want to join ojja kuba automatically manze okuyingira mu SB4 Media family nti programu yonna ebeguddeyo nga tabana bakugira esookerawo eba yakagwayo bwete esookerawo gwe n'ogifunako kopi nobeera nga ojota buliro ennamba eyo si yakusaba buyambi ennamba eyo si yakukubako ennamba eyo si ya bizibu egayiridde naye batandise okugikubako mbonjagala kwogera naawe njagala ontwale ewa bambi ennamba eyo tubegayiridde agikwasizza omuntu mukambwe ennyo era wogikubako ng'ogira ebizibu oba nofikirako message nga ya bizibu kyebanakuddamu kyonna kyonna kigumire byebanakugaba byonna byonna bigumire ayinza either okuwemula okuvuma oba okubulookinga so mutuyambe naddala abaana b'e Saudi tubaagala nnyo naye mutuyambe eno namba y'abawagizi gwe ng'oli muwagizi wa SB4 Media namba eri ku screen nze muzukulu wa Kabajja Zziwa and Sons batuteekamu akasente tutambula nabo bali ku Mukwana Arcade bakwetera amasuuka blankets duvet covers mattress covers butimba bwansiri mifaliso wamu ne bannaffe abakolera kanana abo mouthwash bano nno bagamba nti akamwa akabamu akaswa kabi senyisa kanana amanyo galimu ebituli senyisa kanana ate otekayo ekyokunywa ekinyongogo beekyokya manyo okunyenyeera kozesa kanana abo mouthwash tojja kubeera nga ate wejjusa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack,
dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tukwadiriza ate nate mukulikeeyo bulango twolekedde ekituleese ekinyusi omulamwa n'okunoonya obwenkanya ku nfa ya Evelyn. Because Evelyn bada mtani ddala Evelyn Desire Nakirijja. Yeah, Evelyn Desire Nakirijja yali awangalira mu Dubai eyo yakomawo ku mikolo gya kinne ya mukwano gwe yali yamutuma na kinnange after mikolo ne bagendako mu anemoon yabawerekerako e Zanzibar teyalutonda yagenda nga yeeyagala yakomezebwawo mu kibokisi yaziikibwa tugenda mwezi mulamba ng'ali eyo wakulukuta mu kkoka tuze kunoonya bwenkanya oba oli awo naawe mutuwe ku magezi. So Ivan tusanze okulaba tutandikirewo Ivan mu nsonga zino wali musaale nnyo beera omusaale nnyo era nga batugamba yegwe omu ku bagenda ku kisaawe okulisiivinga bode ya Evelyn. Wali tutandika otandise amasimu agakubirwa nga oli ku mulimu. So before tunatandikira by the way ono omugenzi kati Evelyn Muganda akuddako gwe omuddako abadde muto wange nga adda kunze mami y'omu mama y'omu tata y'omu twazaalibwa abaana 6 era naye wakula nabo abadde bawangalira saidiwa gye bava ogende kakiri. Nakula na Eva, twakula ne Eva wa jjajja, tukula ne Eva wa tata waffe. Obulamu okutuusa wabadde atambuza obulamu bwe nga ndi ne Eva. Tutandikira ku lugendo lwa Eva. Eva onajja agenda ate Dubai. Kuba mu mbazi gye batuwadde nti mwali eno mba mulongo nga jampangisa era we yasinzira n'agenda wa Dubai. Eva obulamu bwe yali mukyala ayagala okukola ate nga yali mukyala alumirirwa nnyo mama obulamu bwe bwe yali atutambulizaamu because mama waffe atobye naffe mu mbeera nyingi ng'abaana ffenna buli omu agenda n'awatanya n'ayiya ku lwa mama waffe. So Eva yatandikawo agenda yeeyiya nakolako mu betting nebigaana n'apangapanga awo n'afunako edduuka ku kizimbe kya Hamu nga Hamu yakatandika n'atandika botiki y'engoye atandise botiki y'engoye n'agenda eyo mu manne ng'ayiriba ng'atambuza engoye mu maofisi ag'enjawulo. Ntuuka ekiseera nga anyway nga omanyira abaana abawala kwanza ebiseera ebyo nayingira transport nga nkyali mwana muto nga ebiseera ebisinga mbeera safari naye kati bano bakulu bange banyumya nabo nga bagamba Eva alina akatabo ke kagobako ayagala kutambula ayagala kugenda bweru atandika obulamu wano Uganda nga sente tezikola ki tezijja bulungi. Eva nga afuna ka passport ke nina mukulu wange oyo Maureen ebiseera ebyo yali akolanga afuna akasente Maureen n'amuteekamu sente n'amuteekamu tiketi Eva n'agenda ne mukwano gwe ne bagenda e Dubai. Bwe batuuka e Dubai ne bafuna ennyumba ne bapangisa ennyumba ne batandika okunoonya emirimu. Mu bulamu obwo Eva bwe yali atambuliramu ng'atuuka n'eri nga n'ekyokulya kimubula nga ne renti amubula ow'eri ng'atukubira amasimu ng'akubira Maureen muneewoleze ku sente renti antwala
nga appliance atambudde anoonyeza emirimu gikyagaanyi ne tumuzangamu amaanyi ne tumugamba maguma waliwo ekiseera natuuka nga babiŋŋamba nga mpulira omutima gunnuma ne mbagamba oba bakwate kuba akomewo asobola okuyiya wano kyasobola okukola ne tubeerawo ffe tetuliiwo wano kuba nze sibeeramu na kirowoozo kikola ki kigamba nti ngenda Dubai oba ngenda kukola kati Maureen ng'amuzaamu amaanyi okutuuka mukama we yayamba Eva n'afuna omulimu Eva afuna omulimu mu American Starbucks ababa coffee Eva n'asucceedinga n'akola sente ze nga Eva ekirooto kye kyakujja mama waffe muzigo Eva ng'akola n'asasula n'ayambangako Maureen okusasula amabanja ge yali amwewoleza eno eri atambuza obulamu Eva ng'atandika okukola by then nga mama abeera awo ewa Ssaalongo kwa mama amazeewo ebbanga emyaka mingi awo ewa Ssaalongo ekitebe Ssaalongo Mabirizi abaddewo ebbanga ddene kuba Eva we yagenda yali nnyo tali nnyo crossed ne Kato James Kiraga tebali nnyo so crossed recently wano Eva wabadde ajje eno kubanze nga wemba nnyonnyodde nti nkola mu transport Eva wabadde nga yafuna ogwo omulimu ogwo e Dubai nga Eva ngamba kiganda kyange naatera okujjako eyo I remember olunaku lwe yasooka okujja twamwaniriza bulungi n'ebimuli nenkwata emmotoka nenteekamu amafuta nengenda nemupiikinga ku kisaawe ne baganda bange ne tusanyuka nnyo kuba babadde nga bamuwaliivu buli Sebutemba buli mwaka ng'akomawo e Uganda ng'era we mba simukimye oluusi nkubira ku airport taxi ne mbagamba omuntu bw'ati ne bw'ati mugenda mumupiikinga mumuleeta ekitebi ebiseera ebisinga Eva abadde ajja ng'atuukire wa sister wange omukulu Maureen sister wange omukulu Joyce wabadde atera okutuukira awo ku star ng'ajja n'emigugu gye n'agiteeka awo watuuka n'asooka awummulamu then n'akkirira emmange wa mukadde okulaba ku mukadde kati omulundi guno mbadde nange awo nga nina ebintawulatawula ng'omuntu ng'era wabeera nga kati bali basista bange baŋŋamba no Eva agenda kujja naye yatugamba wajja agenda kujja abeere ku mukolo gwa mulongo naye wajja omukolo nga guwedde balina eyewala gye bagenda kati ninyo ogenda nti mukolo ne Dubai tebali cruise ne mulongo Kato bafuuka batya cruise kibafuula cruise wano nga mukadde apangisa ku Ssaalongo ennyumba kati wano Ssaalongo ng'ali bossi wa mama wange landlord twafuukamu ba family friends kubanze kankyogere bwe nti kubanze bino byentambula nengenda esafari oyinza okugenda n'ogula emicungwa n'ogula biki eri nga Naalongo atuweereza mama n'angamba Naalongo yatuweereza ku muwogo ne ngamba bambi mukama abawo omukisa ne mugamba naye wemba ndeese ebintu musharinge tuli bantu wamu kati nga Eva abeera closed nani ne Ssaalongo abeera closed ne Kato James wabeera closed ne Kato James ne babeera in touch ku masimu awo beekubira amasimu ba whatsappinga kyenerabidde okubagamba Eva olunaku lwe nasembayo mu Kimakwe airport I remember nali nva Soloti nalina super custom Eva we yajja n'angamba ekiganda kyange njagala akasente ke nnina njagala kugula ttaka ne mugamba omanye emmotoka gye nnina mulimu okwo ku mafuta kankutwale n'angamba baali bamulagiridde Namayuba ne tuvuga ne tugenda eyo munda eyo ku lusozi ettaka nga liri eyo ku lusozi ekituufu nange saalisiima ettaka eryo naye teyalisiima ne mugamba omanyi sente zo wandikoze otya wandiziterese n'oziteeka ku akawunti kuba amataka gene e Uganda ga buvuyo osooka okola ekyo otereke sente ezo ofune omuntu gwe weebuuzaako ofune ettaka nga liri makubo matuufu n'angamba nno kiganda kyange ngambye kubeera still ne livuye ebbanga lyali liggwako agenda kulinnya nyonyi nkuddayo kati bakomerawo wano atandika atya okufuuka ne Kato James Eva wakomawo ng'atuukira wali ewa Naalongo waliwo oyo muwala wa Naalongo bamuyita Tendo Robina n'amala nga babeera ba mikwano Eva wajja abeera nabo bakola TikTok challenges
ate nga ne bano Mulongo agenda eri e Dubai. Kwa Mulongo yagendako e Dubai ne bigaana n'akomawo eno n'abeerako ewa maama we. Kati we babeera in touch, yes babadde boyfriend girlfriend nga Mulongo beeyagala ne Eva. Babeera in touch ndowooza Eva. No, ekyo kyoyogera kyo mukinako obukakafu. Ekyo tukirinako obukakafu. Babadde boyfriend and girlfriend. Kuba ate nga ono n'awasa ate mukyala we ne bagenda ku honeymoon. Like nti Mulongo abadde n'omukyala era oli yakomawo ku mbaga yani. Yes, ya Mulongo. Yeah. Kene tutonde mukwata mpola. Anyway, so babadde boyfriend and girlfriend. Yes. Kati Eva ne bakipinga in touch ne Mulongo oyo. Eva n'amusomeramu mu Mulongo kiki kyayagala. Kuba Eva abadde so deep closed ne Mulongo. Nga Eva nga Mulongo amanyi omusala Eva gwafuna. Nga Mulongo amanyi pin za Eva za ATM. Nga buli kimu akimanyi. Kuba Mulongo oyo yamusomeramu n'amugamba nsobola okugulira ettaka e Uganda. Nesiga nfukulira ettaka n'amugulira ettaka e Kachiri. Wamugulira ettaka e Kachiri. Yes. Amugulira ettaka e Kachiri atandise okuzimba. Eno ffe tetulina kitukola ki kyetumanyi. Maama ali awo muzigo talina kyamanyi. Kati ninyo nti Eva yagula ettaka nalendeka n'okuzimba nga mmwe family temuyalidde kyemumanyi. Nga tetulina kyetumanyi. Kisoboka. Kakati mama waffe waliwo ekiseera nga bamubanja. Waliwo ekiseera nga bamubanja rent. Nentugamba maama omanyi bakugumiikirizeemu engeri abantu abo gye bali gye tubatwala ng'abooluganda nabo nga batutwala ng'abooluganda nga Nalongo ayogerako ne Saalongo ne batugumiikirizaamu. Kati tuba tuli awo nga wayiseewo ebbanga nga bakwata maama bamutwala e Kachiri nga bamugamba wano ogenda okudda Eva wagenda okukola ki we yakuzimbidde ennyumba nga Eva yabagamba mbu bamalirizeeko ekisenge ekimu. Maama wafadde mu kisenge ekyo e Kachiri kuba Eva yali ebiseera ebyo yali akwatanga rent nga amuweereza bano nga be bakola ki be ba receiving rent wa maama. Kati Eva n'agamba emyezi egiddako sigenda gisasula, njagala okulaba nga maama avuddemu ennyumba ng'ali Kachiri. So maama wagenda era by then nali Kasese. Bankubira esimu Muganda wo kyeyakoze maama we yamukubye surprise. Bansindikiddawo ebifaananyi ngamba Mukama mulungi biki yebale nnyo okukola. Era nange nze kennyini ne njogeranga naye ku WhatsApp ne mugamba nkubuulire Mukama akuwa omukisa emikono gyo gy'emirimu gyo. Nangamba kiganda kyange ndi eno ntoba naye nja kufuba kulaba nga maama wange ali bulungi. Maama ekiseera n'ekituuka ne bamutwala e Kachiri. Bamutwala e Kachiri abeerayo mu nnyumba eyo. Abeerayo tumuweereza ebyokulya era twogerezeganya ne Eva. Eva n'amugamba babeerayo buli kimu nja kukola kinja kuyimirira wamu naawe. Esebo. Mama abeera e Kachiri. Eva atukeesera ng'akomawo. Eva akomyewo omwaka guno. Kuba omwaka guno yes mbadde nina byenkwasaganya. Nga Eva okusinga ayogera nnyo ne sister waffe oyo Maureen. Kati wayogera ne Maureen kati ate Joyce n'angamba Ivan nkubbirako Eva agenda kujja naye yagambye alina gy'alaga bwe bajja bagenda mu vacation Zanzibar bagenda eyo wala. Ne mugamba nganze tannangambako nangamba ayayogedde nani ne Maureen. Kati nze mbeera ku WhatsApp kuba Eva yajjange ennaku z'omwezi 19 September. Eva wajja ankubiranga ennaku z'omwezi 2. Nalina ku boda nga nzira waka. Nambuuza ekiganda kyange ng'onkyaye. Ne mugamba munnaye gwa nkyaye kuba nakuweerezaako WhatsApp n'ozi Bluetooth nga n'angamba mwana nali ku kicuba nga kintwala. Kyali kintwala naye nazze ne mubuuza ewaze ddi. N'angamba nazze jjo nazze ku mukolo gwa Mulongo gwe gwandeese. Ne mugamba kati naakulabako ddi. N'angamba nange njagala okula. Ne mugamba naye kati obudde bugenze ate nzira waka. Ne mubuuza sawa zino oli luddawa. N'angamba ndi eno ewaaba Mulongo ekitebi awe wa Saalongo. Kubanga wemba nnyonnyodde Eva nga liivu ye ebe naatera okutuuka
Eva badda nkonfaminga mu gwa 7 na kiganda kyange nno mugo mwenda nzija bwa mpikinga ku airport gamba n'abaana mujje mu mpikinga kakati ku mulundi guno Kato James ne Tendo be bapikinga Eva ku kisaawe Entebbe era bwe bapikinga Eva ku kisaawe Entebbe bamuvuga direct ne bamuleeta wano Ekitebi mama we yali apangisa oba landlord ewa landlord ewa mama wa James ne tata wa James Saalongo ne Naalongo Eva najja n'emigugu gye Eva n'atandika okusibirawo amakanda kati ekiseera awo ng'akituuse Eva aŋŋamba nti yazze ne mugamba nange njagala kulaba n'aŋŋamba naye tujja kwogera najjako nenziramu ne mukubira ekiro nanga muganda wange nkooye neebase mbadde nva wala ne mugamba kale tujja kwogera kati zaali ennaku z'omwezi nga 22 zaali ennaku z'omwezi nga 21 bagenda e Masaka okwanjula Kato James waswaki Kato James bagenda egundi e Masaka nga agenda kwanjula yagenda ne Eva n'abawerekera ebifaananyi byonna n'embiraba ku status za Eva nga musanyufu kati bakomawo e Kampala ng'ennaku z'omwezi 22 Eva n'abagamba nga bava e Masaka naye njagala omutima gunnuma bukyanganzija sirabanga ku maama wange njagala kugenda kulaba maama wange mu mpisa eyo jukira bali bava Masaka bali mu kuva Masaka maama abeera Kakiri Eva nga abalemerako nga bavuga emmotoka nga bajja kuba by then ku lunaku lwe bagenda e Kakiri nange we nali ngenda e Kakiri nga ngenda ne mukyala wange tusiibeyo nali ne sister wange ne mukyala wange tusiibeyo e Kakiri tulye lunch ne mukadde kati tuba tuvuga tutuuse ewaka mama ngambuuza Eva tomulabye ne mugamba mbadde simanyi na program za Eva nti agenda kujja akulabe bicho mbadde sina kimanyi nangamba muyisiza mu kubo babadde mu motoka ya black kuba kati omanyi abakadde tamanyi kika kya motoka nangamba motoka ebadde ya black gye babaddemu naye Eva watuuse wano akubye omulanga nakuba omulanga mama namubuuza kiki okabira ki mama Eva kwe kumuddamu mama ngenda kujja twogere kati mama namugamba engeri gye mukooye sula ojja kuddayo enkya kati oyo Kato James yali yebaseeko mu ddiiro n'awulirira nga maama amugamba sula okooye mujja kuddayo enkya Kato James kwe kusisimuka n'agamba Eva tutambule tugende e Kampala tulina bingi bye tugenda n'okkola yadde tukooye tugende e Kampala Eva n'agamba kamaliriza omukolo guno mama nja kujja twogere kati awo tusiibayo ewa mama ne batugamba akasiki kagenda kubeera wa Ekitebi Eva yennyini era yaŋŋamba akasiki n'aŋŋamba mujje mundabe nako wano ne mugamba kale we nafuna obudde nga nvudde mu kibuga nja kuyitawo nzije nkulabe era akasiki kaaliwo ng'ennaku z'omwezi akasiki kaaliwo ng'ennaku z'omwezi 26 Sebutemba ne tugenda ne mukyala wange twatuukawo ssaawa nga 2 awo nga zigenda mu 3 Eva atwaniriza n'atugamba bannaaye nze ndi mu vibe ng'akuba dance nga musanyufu bulungi tutuukawo ne batwanirizaawo abaali batumanyi ne batwaniriza bulungi mwebale kujja biki kati Eva n'atugamba naye emmere eweddewo mugenda kukola mutya Eva ne tumugamba it's fine just tuze kubeerawo wano dakiika nga 3 tudduke kube omukyala yali alina okugenda okukola ate nange nga nina gyenkeera kati Eva kwe kukwatibwako engeri gye yalaba nina omuntu gwenzize naye kati Eva n'agenda n'agamba Ivan nkoze nkyalika kigenda kumpisa bubi nga temulidde ate nga muzze kasiki ne mugamba it's fine akasiki kali awo Ekitebi kati akasiki we kabeera awo Ekitebi akasiki kali awo Ekitebi kati Eva yennyini n'agenda mu baaga ye n'afuna emitwalo 5 najjaawo kuba twalinga tusaaga mu buto n'agamba Ivan kunomba wako emitwalo 2 ne mugamba leta nkuwe change n'agamba Ivan nkumanyi wenkuwa change wenkuwa ekyataano kyange kino togenda kunziiza balance ne mubuuza ne mugamba muganda wange ng'okimpa ekyetaano ekyo mba nkuyiseeko nnyo n'agamba kwa mu wallet nalinamu change oyo ne mugamba kanzije wallet nkuwe najja wallet n'agamba nze yeetoololeramu
neyetoleramu emitwalo gye 3 balance yampa emitwalo 5 ngeje emitwalo 2 gye yali atuwadde nze ne mukyala wange tufuneko ebyokulya mutwalo kati ne tugenda mu nnyumba ne tubuuza ku Nnaalongo ne tubuuza n'oyo Kato James ne bagamba omukolo tubayise mukolo gugenda kubeerawo nga 29 yali Saturday tubayise mujje tetugenda na bawa card bino ebintu si bya card ne tubagamba tujja kujja era twali mu nteekateeka zagenda ku mukolo ogwo naye nze ne sitasobola ku mulimu gye nali nkola ate staff afiiriddwa kitaawe ate nze alina okuvuga kati omukyala ne muteeka ku pending ne mugamba omanyi saawa 9 nja kuba nkomyewo ate nze mmanyi ezo saawa nja kuba sinnakomawo because twali tuziise Mubende ne nkomawo ewaka ne mpulira nenyingira ennyumba nabayitako na buyisi mu ddiiro entuuka mu kisenge nebikka naninga awulira omusujja nebikka nensirika mukyala n'akomawo nambuuza kati okomyewo ati twandigenzeeyo ku mukolo ne tukola ki ne batulabako bulabi ne mugamba ekisooka omukolo okulya kati ogenzeeyo oyambadde engoye zo obudde bubuno buzibye ate emikolo gya venezo ze bapangisa zirina essaawa zaazo ezikoma ne twebaka kati nfuna trip ng'ennaku z'omwezi 2 October nfuna trip egenda Esoloti kati twasula ennaku z'omwezi 2 ezo twasula Iganga kwabe nali nabo balina radio talk show kati nsula tumaliza radio talk show tutudde mu restaurant emu ndine mukwano gwange wetukola naye emirimu oba gwe tutambuza naye emirimu ne mugamba nkinyeko wano muganda wange twana whatsappinga Eva nga ali Zanzibar kwa bagende Zanzibar ng'ennaku z'omwezi 29 ng'embaga ewedde ne balinnya ne bagenda kati nempa cause by then nali viewing status ze ne mugamba muganda wange nga munyumirwa nga Zanzibar mulungi nansindikiranga ebifaananyi nangamba nkwongere kwa yanyongera ebifaananyi ngeri gye ndiringira mu tours abirina bifaananyi yes ebifaananyi mbina yansindikira ebifaananyi ngeri gye ndiringira mu tours ebimu ne mbisharinganga ku status zange kati wemba ndi yayiganga mu restaurant nga ndinowe mukwano gwange ne mugamba muganda muto wange musindikiddeyo mugambye amperezeeyo eky'ekkumi naye nga yantypingira nangamba muganda wange kituufu nkalidde kati we mugamba ne mugamba it's fine nangamba naye tonyiiga ng'ennaku z'omwezi 2 October ne mugamba it's fine na typinga mu short form all right katuba tuli awo ne bangamba tugenda Soloti nvuga nga ntuuse 10 akalako bakayita ngola nga ntuuse ngenda okulaba amasimu agankubira ate nze wemba nvuga sikwata simu nengamba esimu abantu abankubira kiki kati mba ntuuka mu katoogo waliwo akatoogo toogaawo wayisiza akatawuni k'engola nengamba kampiikinge nenjipiikinga njogera mu earphones nembuuza halo gwani nvuga nangamba gwe Ivan oli luddawa ne muganze ndi wala nnyo navuddeyo Kampala ndi eno Soloti nvuga wawulidde ebituuse ku Eva ne mubuuza zisina kyemmanyi ndi Soloti ndi wala nnyo navuddeyo Kampala kati oli we yawulira nti ndi mu kuvuga ndi wala nnyo najjako essimu amasimu nga buli ddakiika gankubirwa tutuuke Soloti we nalina okutwala aba client be nali ntambuza ku hotel amasimu nga gakyavugibwa essimu yali yenkubirako olwo nga sigimanyi kyenjijjukirako yali ya Airtel nenjirecevinga nambuuza alo ono Ivan konze yenze gwani nangamba nze Saalongo kikoze bulungi nenkola ntya nenkufuna ku simu nemubuuza kiki ate buzibu ki nangamba mutowo afunye obuzibu afunye accident emmotoka yefudde emirundi 3 naye tasobodde kuwona omutwe gukubye ku dashboard n'afiirawo kati weyampa amawulire bwe gatyo nga ndi ne bakama bange mu mmotoka nga tebannacekinga na in naye nkuba omulanga ne babuuza ate Ivan abadde ki ne bambuuza kiki ne mbagamba muto wange afunye accident kati mukama wange n'angamba Kampala bajja kwetaaga olina okuddayo ne mugamba omanyi olugendo nvuze luwanvu ate tutuuse leeti nkooye kanneebake wajjukira n'omulambo teguli Uganda guli Zanzibar kati mukama wange n'angamba ojja kuba onconfirminga oba enkya tugenda tutambuza ne tufuna drive omulala najja n'atupiikinga
nesita kifaako namugamba ekiro ekyo nembeerawo nga njogera ne baganda bange ekiro ekyo kati ekiro lwali lwa Friday ng'ennaku z'omwezi 4 lwali lwa Friday ng'ennaku z'omwezi 4 kolo Sebaka Kunfa ya Eva nasula ntunula mu ruumu yange ye nali nsuzeemu nengenda mu bathroom nenaaba zaali ssaawa 10 ne starting emmotoka nengenda mukama wange bebasuze nembalinda yavaayo ssaawa 12 nangamba omanyi tutwale ku hash food tulye emmere tulye breakfast waliwo driver gwe bampeereza agenda kujja budde Kampala mukama wange nanta ku olwo nampa ne transport wa mitwalo 10 nangamba genda olinye wayiwayi odde Kampala neninya wayiwayi nga wendi in touch ne relatives bange mbantuuka nga tunatera okuyingira Jinja nenkubira Saalongo nemubuuza Saalongo kakati Eva yafudde yes kati okuzza omulambo nteekateeka ki kati Saalongo nangamba ebyo bikyalimu obuzibuzibu kubanga omulambo guleetera ku nnyonyi kijja kwetagisa millions 10 ate no wansi nakyera sente nyingi nangamba omulambo guyinza okutuuka ku Friday kolo Friday gye nava Soloti okujja e Kampala guyinza okutuuka ku Friday oba okutuuka ku Monday ku makya ne mugamba ne mujjako awo wonna nga tumanyi Eva yafa accident nenkubira sister wange Allen we mukubira ntusaawe seta jamu mungi Allen nangamba byakyuseemu omulambo gugenda kutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi kolo lwennyini Friday gye nava Soloti kati kwe kugamba wa bus ne mugamba linnyamu kankwate boda kuba Allen nalina basanga mu kibuga tugende ku airport to receiving boda ya Eva kati ntuuka ninya boda ntuuka mu kibuga ng'emmotoka tetumala nenkubira anko wange napikinga mukyala wange netusinkana ekajjansi kuba awo wonna nali nakwatawo ka boda olwa jam kati ne ba Allen nga batufollowinga tutuuka Entebbe ku Kago section ku ssaawa 2 we tutuuka Entebbe ku ssaawa 2 ku Kago section bano baofiisa ab'ekiro abakoze ekiro duties ekiro ne batubuuza mu kimi eki koffe tuzza ku receiving boda ya muto waffe yafiiridde Zanzibar atini nnyo olwo mugenda ku receiving boda eno nga mulina information tugenda ku receiving oli babagambi nti wela tuka butosi tugenda ku receiving boda eno ng'already sister wange Allen ya informinze nti omulambo gujja Friday ssaawa 2 ez'ekiro ku SB4 Media tukyongera mu maaso n'emboozi eno tuli mu kubeera nga tugezaako kulondoola enfa ya Evelyn ono yali awangalira Dubai eyo era nga we tuli naye wano mwannyinaze we Ivan tofaayo mukwate nga we tuli naye wano mwannyinaze we Ivan nga baze mu kitundu kyakusatu nga bagala bwenkanya kunfa ya muganda waabwe kunfa ya mwannyinaze waabwe yafa atya faaki bagala okumanya naye nga nyongera okuyita ku sayidi eri endala eya Mulongo wewe nawe nange oli eyo ng'oyinza okuba ng'omanyiko information jangu ffe twala kuba ku sayidi eyo twagala kukola sides ebbiri tumanye abantu bano bafuna obwenkanya tumanya tetwagala kunyigiza tuyinza okugiza fa side ya Mulongo ate nga namwe mulina information entuufu naye nga sofa tukyali ku side eno side eri twagifunyako just ku ssimu ate yaganya okutubuulira tuteekamu akasente tukyatambula nabo nafe akwerakana na Abotodde wewe nawe naatawanyizibwa n'endwadde ez'akamwa akamwa kavamu akaswa akabi amannyo gakunyenyera mutaddeyo ekyokulya ekinyogoga oba ekyokya osenya amannyo gavamu olusayisayi senyesa kanana Abotodde kitojja kubeera nga ate wajjusa nabannaffe abaziwa and Sons bali awo ku Mukwana Arcade balina kalonda yenna owa beddings era mwina mu bungi bwayagala okusuubula n'akamu akamu bakwaniriza tukyeyongera mu maaso ne mboozi y'enfa ya Evelyn tuli ne Ivan so
mugenze ku airport okulisivinga body tusanga abasirikale abakola ekiro abagamba kakati tutuuka ku kago section ekiro ekyo ssaawa 2 tusanzewo abasirikale abakola ekiro ne batubuuza mu kimyeki ne tubagamba tuzze ku receiving body ya muto waffe yafiiridde Zanzibar ne batubuuza yafudde atya ne tubagamba yafunye accident yafudde naye body batugambye egenda kutuuka wano ku ssaawa 2 ez'ekiro kati office omwe n'akuba munda eri munda mu migration bw'amala okwogera n'abeeri ne batugamba iye naye nga body egenda okujja ya muntu mukulu mukyala yafiira Aga Khan Hospital ne tuddawo ne twewulunkanya kakati awo nze kennyini ennamba eri yali yankubira ng'embikira kuba nagisevinga nenjikubako ennamba ya Ssaalongo wenkubira Ssaalongo ekiro ekyo nga ndi ku airport ku Kago section ne mubuuza ebigambo bye nayogera naye wammanga ne mubuuza halo Ssaalongo oli luddawa nangamba mbaddeko awo ku airport naye nvuddeyo nzeeyo Kakiri ne mugamba Ssaalongo tubeere bantu bakulu baŋŋambye wavudde Kakiri ne weewulungula mpola mpola eba gye bakumye olumbe n'ojja ku airport ne mugamba tubeere bantu ba bwenkanya oli kitanga nzaala n'otavaayo na wa Luganda lw'omugenzi nti oba munaye jangu omperekereko tujje ku airport to receiving body ya muto wammwe wabula ye yakwata kubo najja yekka kati nga njogera ne Ssaalongo ne mugamba Ssaalongo muyina okuba nga mumanyi ku nfa yaani ya muto wa kati mpola mpola nti wano mukujja ku airport olwedde Ssaalongo ye yali yazzeewo dda olwedde Ssaalongo ye yali yazzeewo dda kubanze bali ba officer abo abakola ekiro ku Kago section batugamba bode gye basuubira okujja egenda kugira ku Kechu egenda kujja ku ssaawa 4 ez'ekiro ate bode ya muntu eyafiira Aga Khan Hospital ya muntu mukulu batubuulira n'erinnya omuntu oyo omukyala nga bamuyita Akiki weyo Fort Potro so kati gwe otegeera otya nti nno Ssaalongo yatuuse wudda ku airport ogaga bamukubira nze yamukubira Ssaalongo nangamba yakava ku airport akomyewo e Kakiri kati awo ebigambo ne mugamba Ssaalongo tubeere bantu ba bwenkanya wavudde Kakiri ne weewulungula mpola n'ojja ku kisaawe naye wandibadde okwatayo relative w'omugenzi ne mujja naye ku airport ne mu-receiving body y'omuntu ne mugamba Ssaalongo kitegeeza omanyi ku nfa ya muganda wange mu busungu obungi ne mujjako ne nkubira Maureen sister wange ne mugamba gwenga gwe okugamba nti omanyi ku nfa ya muganda gwe ng'otandise okubuuka nti nga tebikwatagana nga ntandise okubuuka tebikwatagana kakati nkubira Maureen sister wange ne mugamba Maureen mpereza ku namba ya Kato James Maureen n'agintera ku WhatsApp Maureen wagintera ku WhatsApp ne nkubira definitely ne nkubira Kato ne mubuuza alo Kato nze Ivan oli luddawa nangamba ndi wano ku airport receiving attend akomawo ne mubuuza Kato obadde okukutanga ne sister wange obadde obeera ne sister wange oyinza otya okuŋŋamba nti oli mu kupiikinga sister wo nga ffe tuli eno ku Kagwe tulinze bode ya Eva agenda kukola ki bode bagireeta ssaawa 2 gw'oli eyo nambuuza Kato yambuuziza yanziramu bino ebigambo wammanga nambuuza gwe Ivan ye mu kimye ekyeyo namugamba tukimye bode ya muganda waffe nambuuza kibadde kyetaagisa mujjeeyo ku airport namugamba kitukwatako kati wambuuza ebigambo ebyo n'atandika okuŋŋamba lekerawo n'okutiisatiisa muzeeyi wange ne mugamba from today onwards and I will not apologize Kato mwabamanyi ku nfa ya Eva ne mugamba mu ddakiika 5 nkwagala wano ku Kago section era zaali eddakiika ndooza nga ziyiseewo eddakiika nga 8 ko zinali njogera naye ku simu nga waliwo emmotoka ya funeral ejja ya funeral service kati emmotoka ya mamaze okwogera naye ku simu mujjeeko emmotoka ya funeral nenzirayo wali mu kakuukulu ke twalimu ne officer kati emmotoka ya funeral nejja ne parkinga ku Kago section ku gate kati officer omu n'agamba kanzisiruke mbuuze n'emmotoka ya funeral kiki kyekimye officer n'agenda n'abuuza abasajja abali mu mmotoka ya funeral n'ababuuza mu kimye eki titukimye omulambo gwa mwana muto
batugambye tugutwala Kakiri kasitaffe twawulira Kakiri ne tutegeera nti bakime bode ya Eva kati office oyo n'ababuuza kozi waliwo yali in charge office omunene yali abakulira mumanyi mujjukira face n'ababuuza omulambo gwe mukime bamuyita mannya ki nga tebamanyi mannya kati oyo gayi baba emotoka ya funeral yalimu abantu babiri emotoka ya funeral Paro Funeral Service yalimu abantu babiri kati gayi eyavaamu yali ayambadde ekyambalo kiringa kino ekyabasajoni ekyabasawo nga kiri mu light blue nga kwa wano kibeerako obusawo kati nga gayi ofiso yamubuuza amanya bode gwe mukimi yani nga tebamumanyi kati gayi kwe kujjayo card eyajira mu motoka ya funeral najjayo card najirago oyo ofiso omunene namugamba nze ndi wa SFC ndi wa CMI nga fe tuyimiriddeawo tulaba kati ofiso namugamba ebyo zo kadi zote zikola wano SFC eyo kadi ya SFC ekola eri CMI ekola eri nga tuliawo tulaba nga tubiwulira kakati nga tuli ku cargo section yawo ku gate babakisivingirezo cargos kakati fenna ne twewulunganya ne tugamba abantu bano iva wabanga yafudde accident lwaki bijjamu bino SFC CMI kati gayi ofisa wa mugambe zo kadi zo zikola side zeri gayi nga yewulungula mpola n'agenda mu kimotoka kya box body bino ebizo okukima ebyamaguzi nadda n'ajjayo akasimu akatono akuba kati akuba nga ne Kato James nga jjane motoka 2 kwa yajjane motoka 2 mwavaamu abasajja bana kwavaamu omusajja nga munene omusajja omunene wajja wekwaka kala kali camping akambadde t-shirt n'empale ya kachi nga empale ya kachi wano waliwo empingu kakati wajja Katonga balibo officer boogera naye nga fenna tukuŋŋaanawo kati Kato ne mubuuza ne mugamba Kato tekigasa kubeera eri ku arrival nga ffe tuli bantu kimye omulambo gwa Eva n'angamba ebigambo bino nambuuza gwe Ivan waguze ku buugi waguze kunku omanyi omulambo guno ogenda okutuuka wano sente ngutaddemu miliyoni 3 awo nange nenvaako ne mugamba Kato ezo sente zo ziyamba gwe na mukazi wo gwe wawasizza teziyamba nze ate sikerangako ku macha nenkola ki nenkusaba yadde 10 naye nkugamba obadde okukuta ne Eva okuva bwabadde Dubai neyo ne jafiiridde ezanzibar obadde ne Eva n'atandika okumbuuza Eva buchanga akuze kutuuka awo akamuteeka mu sente meka nemugamba ebyo tebyetaagisa ssaawa zino essaawa zino twagala kumanya omulambo gwa Eva yafudde ki kati awo tusikosika omuguwa n'atandika okugamba ate mwana gwe lekera okumanyira kitange nemugamba ebigambo byenjogedde ne kitaawo mbyogedde and I will not apologize nga muli awo nga tuli ku airport tusika omuguwa eno ku cargo section ya kakati awo ba officer batuzze ebbali ne batugamba ne kyetulabe bino birimu conflict kyebugenda okukola abantu abamu bagende ku civil aviation police bakole statement nensindika emmotoka emu kuba twali emmotoka 2 nensindika emmotoka emu nembagamba omulambo guno wegujja nina okumanya omulambo gye gulaga waffe nawe tunagerera ku police bano abantu bajja kubuuzaawo omulambo bagutwale kati sister wange ne bagenda ku police Entebbe ne bakola statement kati eri osend ku police Entebbe eyo ku airport yalabenga ensonga ziwanvu yensonga nene nakuba eno ku kago n'abagamba omulambo wegutuuka muguteeke mu motoka ya funeral muguleete wano ku police abo bakole statement kati omulambo gwa kuba ennyonyi ezo kangambe buli lunaku mbeera ku kisaawo ennyonyi nzimanyi mpiikingayo abantu tuba tuli awo ng'ennyonyi ya keche gye bagamba okuleeta oyo omulambo gw'omukyalo mukulu ng'etuuse ennyonyi nejjamu abantu bonna tetunafuna waffe bode nejjamu abantu bode ya Eva twagirecevinga ku ssaawa 5 nga zigenda mu ssaawa 6 kati nnyo eno nnyonyi yajja buli omulamu bode gye bagamba ey'omukyalo omukulu yatuukiramu yo yajja eyo bode tetwagiraba kati ezo essaawa 5 tuba tuli awo nga fenna tutudde awo twakooye dda tulinze twakooye
nga bali bawa statement kati ngono sister wa Kato James Tendo Robina namala najira mu motoka endala kati wajira mu motoka endala akuteke FC omwengo gw'ebbeyi kati noyo mukyala wa James oyo mukyala wa James Christine na Luima mukyala wa James kati wajana mu wahaga namugamba jangu ofune ku kyokulya ne batula ku tamaka ya parking ya cargo section ne bali ya KFC kati tuba tuli awo officer asayininga ku mpapula eziraga nti bode yiyeze officer n'atugamba bode yamwe yiyeze tugenda okulaba nga bode eyo ekulembeddwako kano ka drone no drone bwa dash abakola ku bya kago kakati nga bode erika tractor kati drone wetuuka ku gundi ku gate yo nekola U-turn ne diary kati ninyo bode no yafuuka kuba baliwo gundi ginakoze kitwakoze nga kigambibwa nti kiringange kiraga nti bode yo bagyetawo bulest yagira mu nnyonyi yotoka kakati bode eyo by then fe twali ku kisaawe bode twagira bange gira ka tractor okuva eri dala mu omanyi kati wobere no kago section tulengera bulungi nnyonyi tiwevudde mu nnyonyi naye yo yagira anti Joseph butuka waliwo yafubutuka kakati yagira ka tractor avunanyizibwa ayina ebisumuluzo bya gate nagenda nagulawo najja bode nga bagivuga mpola ka tractor kusaawa nga zigenda na mukaaga kozi ku airport twamala isaawa 9 ne bajja ne bagulawo ne batuwa bode neja bode batugamba mwetegereze ekibox kyejiddemu ne tukyetegereza kati tuba tuli awo ng'oli sister woyo Tendo azaala be bode nga weyesesa ne tumubuuza yitendo naffe abantu b'omanyi n'otatugamba ko nti nga kitalo ate obadde okola challenge TikTok challenge ogende Dubai osula wa Eva obadde boyanyo bwa Eva n'otatugamba ko nga weyesesa nembagamba omusayi gwa Eva gugenda baka abiri sikitegedde ano mukujja okuleeta KFC batudde balya naye nga tebaliwo kuyongoberawo tewaliwo kuyongobera bantu bali naye Zanzibar n'abafiira mu mikono nga tewaliwo yadde okukaaba yadde okuyongobera kuba kati kyenelabidde okugamba wano Kato James nga tusika omugwa ngambye oguze enkume wakagula nkuza sente meka oguze obwogi bwa sente meka ngamba omulambo okutuukaawo agutadde miliyoni 7 kati awo twasika omuguwa n'atugamba temunsobola kwamwe temulina sente muli banaku kati we twawulira ekintu ekyo ne tuwulira enyiike ku mutima ne tukaaba amaziga ne tumubuuza gwe muntu ayogedde ekintu bwe kiti nga obadde obeera ne sister waffe kati omulambo we gutuuka nkukomera weno gutuuse oyo Tendo ajja yeesesa ngajja yesese bamaze okulya wali KFC zaabwe atonulira bode egenda mu motoka ya funeral ya Paro Funeral Service sister wange namubuuza Tendo kyogamba totumanyira ddo tugambako nga kitalo nawe yesesa kati nze kenyini nenvaamu ekigambo nembagamba omusayi gwa Eva gugenda baka abirira emirembe n'emirembe kati Kato neyewulungula ng'amaziga gamuva mu maaso omulambo nga guyingira mu motoka ya funeral ne baguvuga direct wali ku police y'Entebbe ya airport ne tugenda Kato n'avaamu ne bakola statement Kato yalumizibwa yakaaba nze sikitwala nti yakaaba cause ekigambo kye namugamba oba kye nabagamba nti omusayi gwa Eva gugenda baka abiriranga family emirembe n'emirembe manyi kyamukuba nnyo okitegeera ko zinze kuntandikwa namukubira esimu nga ndi ku airport ne mugamba omanyi kunfa ya muto wange lwaki tojja wano ate ekirala lwaki ombuuza tukimye ku airport ekyo kyonna ne kituwa ebibuuzo kakati ne tuvuga convoy ne tugenda ku polisi ya ku airport mwalimu ba officers mukaaga ba officers abo mukaaga bajja ku statement y'omuntu ogu ne babeera naye mu kasenge nga bamuggyako statement okumala eddakiika nga 35 Kato n'ava mu room eri gye bamuggyirako statement naye wewulungula mpola n'adda mu motoka ye n'ajjayo essimu wajjayo essimu ajja anyiganyiga bw'ati awo ssaawa ziri mu 8 awo 8 7 tukyali ku airport
najjayo essimu n'abaddira bali waabaddira bayisawo eddakiika ntono nnyo abo abasirikale abaali bamuggyako statement ne batugamba aba kyemugenda okukola omulambo guno genda mu system mochale naye kyemugenda okukola mukwatagane bino bintu byangu nnyo mugende muziike temusika muguwa. Okay, ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyongera mu maaso emboozi eno mpanvu tugenda giyita mu bitundutundu era wano we tuli nakatana mukalaba katandisa okutusalako tugenda kubanga tukomewo n'ekitundu kyaffe kino tukomewo n'ekitundu ekyokulala tukwataganya empola zino ensonga obulawo nawe gwe omuntu ali eyo ozitegeere bulungi omanye nti olwo ebintu ebikolebwa gwanga olwo ebintu ebyapeninga effe tetulina sayidi gye tuliko oba ifajja tukolako tukyali ku sayidi ya eva batuyindira sayidi ya kato batuteekamu akasente ba Zziwa and Sons wamu ne bannaffe abakolera kanana abo mouthwash walina akamu akavaamu akaswa akabi amannyo gasinga gavaamu otusaayisaayi amannyo gakunyenyeera galemu ebituli tusanyusa kanana mouthwash kitundu kitugenda okujja nakyo kyekinyusi kya puroguramu eno tulabyewo ne bannaffe abalala bakatuuka wano eno era emboozi eno ekyeyongera mu maaso munoonya bwenkanya ku nfa ya eva yattibwa buttibwa eva yafa akisidenti kituufu kyekiruwa nze muzzukulu wa kabajja tukwera ekitundu kyaffe ekirala. Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga.